9 green light, please. Your worship council has also booked. Okay, olunaku olwaleero omusango gubadde gutya? Amanya gange Zetiaba Charles nga ndi filmmaker producer ndi general secretary wa Uganda Film Association era nga olwaleero tubadde wano mu kkooti Mengo nga tugoberera omusango ogwateekebwayo omukozi munaffe mu industry Jean Rose Nami oguli ku corporate infringement nga waliwo abaali badistributinga film sei abazitunda nga tebafunye lukusa okuva ewuwe nga ye nannyini so kati n'ateeka omusango mu kkooti kati olwaleero tubadde tuze tulentuleza enjawulo naye olwaleero kubadde kuwaayo obujulizi obwa oyo akulira fayiro owa police officer akulira fayiro abadde akola ku fayiro eyo ayitibwa IO era n'aleeta obujulizi n'abuwaayo mu kkooti n'alaga engeri gye yasangamu gye yafunamu amawulire gye yakuŋŋaanyamu amawulire obujulizi buno so olwaleero kye tubaddeko mu kkooti era buweereddwayo nga interrogation In the same reference of the police file on the existing and the exit coverage 9/3/9/2023. ebintu bino nti ne bwoneewala nti ebyo ebintu tebyali byange ondeetedde bintu birala ezo firimu sinze nali nzirina kooti kyeriko ssaawa eno kukola thorough investigation okulaba nti ddala ebintu bino byali bibye okakasa nti bino ebintu byali bibye obanga byali bibye kakati kyetwagala kugamba nti kiyamba industry tayisaidi zonna kiyamba baproducer kiyamba ne ba distributors okuba nti bakolera wamu ne bagifuula bizinensi baleme kuba nti balowooza nti balwanagana kyekyo yensonga y'omusango. Okay, omusango ogulabye otya olunaku olwaleero? Nfunye okunyumirwa. Amanya Nze Kayemba Edward kandi mu film industry. Nfunye okunyumirwa olwaleero okusingako ate bulijjo kubanga olwaleero baleetedde ddala ekinyusi tuleese omujulizi asinga nti ono yeyagenda n'akwatira ddala atuuka ku gulawundi amanye ekiriyo omupoliisi oyo IO buli kimu akimanyi. Neewuunyiza nnyo omuntu mu kkooti looya waabali okubanga akyalina n'ebibuuzo ebikwatagana ku gundi ate ng'ayamu yasaba ebiweereddwayo. Kkooti erina ebintu byeragidde biddeyo wa IO ate oli n'agamba nti babimpe babiddiza ababbi kati obubbi obwekukunala bayiza we tugenda kutambula buli wamu nga tulondoola kuba kino kkooti kyetulaga etulagira ddala nti omulimo gwe tulimu mulimo gwaffe guyimiridde tewali kutubba eraga nti etutambuliza ddala ku mulamwa ogw'okunoonya omulimu gwaffe guyimirizaawo mu ggwanga. Firimu ffe gye tulyamu kati ababbi bonna tulina okubanoonya tuli basanyufu era 3 mu lumu tukomawo tukunga bannaffe bwenna mu ggwanga omulimu gw'okutubbira ebintu byaffe bye tuyiiya tugutwale mu maaso tubakunga mubeerewo nga 3 mu lumu tubeerewo mu bungi tulage amaanyi gaffe etwefeebya. Okay. Omwezi gwa 7 gwe tulimu ennaku z'omwezi 3 mu lumu. Ensonga eno ng'ogirabye otya eya kkooti olunaku olwaleero? Amannya nze Kirine Mahmoud
Gold Vision Films. Maze emyaka egisukka mu 10 nga nkola firimu ndi producer, naye kibadde kinnuma nnyo okuba nti abantu tubasanga ne firimuzi zaffe nga bazitunda mu bumenyi bw'amateeka, nga baziraga mu bumenyi bw'amateeka, nga amateeka ga Uganda tegalina we galabikira mu ngeri y'okutuyamba. Naye olwaliro wateekeddwawo enkola nti tulabyeko nti abantu abagambibwa okuba nti bakozesa emirimu gyaffe mu bukyamu basimbiddwa mu mbuga z'amateeka, era nga poliisi enoonyereza okulaba nti byatambula bitya. Nabwe kityo nja kukubiriza ba producers nti buli lwolaba omulimu gwo nga gukozesebwa oba nga gulagibwa oba nga gutundibwa mu ngeri emenya amateeka, teweetuulako, genda mu kkooti ojja kuyambibwa. Wabula ekiriwo nti fuba nnyo